الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقال أيضا: إن الرحم معلقة على العرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. Abooluganda ab'ebitiibwa abakuŋŋaanye wano mu lunaku olw'ekitiibwa olw'ejjuma, soose okutenda Allah subhanahu wa ta'ala nannyini matenda amajjuvu, ne musaba okusaasira ebyengera n'emirembe ku lw'ekitiibwa ennyo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ne ku bantu b'ennyumba ye, ne ku basahaba be, ne ku abo bonna abanatambulira mu bulungamu bwe bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tuliyimirira mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe tubeere nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda n'atuteeka muno mu nsi, n'atunnyonnyola empangaala ennungi gye tuteeka okuwangaalamu mu buli muteeko, mu buli mbeera. Ne mu mpangaala Allah subhanahu wa ta'ala ze yatuyigiriza ez'obusiraamu, society y'obusiraamu engeri gy'eyinza okuwangaalamu obulungi ng'eyina emirembe, nga tewali bulabe, nga tewali kuttiŋŋana, tewali kukyawagana, mulimu silatu rahim, okuyunga oluganda, omuntu okubeera ng'akolagana bulungi nnyo n'abooluganda lwe. Era silatu rahim, okuyunga oluganda, مما أخذ الله به عباده منذ الأمم السابقة، من الميثاق الذي أخذ الله به عباده منذ الأمم السابقة. زمكو ndagaano Allah subhanahu wa ta'ala ziyajjakola nazo n'abantu okuviira ddala ku mirembe egyasooka nga bannaddiini. Allah subhanahu wa ta'ala akola nabo endagaano okubeera nga bagenda kuyunga oluganda. Yagamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. mu ndagaano Allah subhanahu wa ta'ala ze yakola nazo Abayisirayiri mwalimu okusinza Allah subhanahu wa ta'ala obutamugattako kintu kirala kyonna, n'okuyisa obulungi abakadde, n'okuyisa obulungi ab'eŋŋanda zaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yalinga ndagaano ng'agikola n'abantu bonna abakkiriza. Ne babano Israila mu ndagaano ze yakola nazo mulimu okuyisa obulungi abooluganda lwabwe. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, min alamati nubuwatihi sallallahu alayhi wa sallam silatu rahim, obumu ku bubonero obwali bulaga n'okukakasa nti oyo nabbi, mu bye yajja nabyo mwalimu okuyunga oluganda. Era ne bwe kubeera kukola daawa ng'agenda kusomesa busiraamu, Allah yamulagira n'amugamba nti wa anzir ashirataka al-aqrabin, sooka otiise baaluganda lwo abakuli okumpi bw'oba otandikirako okusomesa obusiraamu. Era nebeera nga kabonero kubaamukakasiza nti nabbi. Abu Sufyan yatambula n'agenda e Rome eri Hirkat eyali afugayo maliki waayo, n'amugamba ewaffe, Abu Sufyan yali tannaba kusiramuka, n'amugamba ewaffe waliwo omusajja yeeyise nabbi. Hirkal n'amubuuza azimu Rome, n'amugamba nti maadha ya'murukum bihi, oyo omusajja yeeyise nabbi biki by'abalagira okukola? N'abimumenyera. Mu byo n'amugamba nti mulimu al-iffa wa silatu rahim. N'amugamba mu byatulagira mulimu okubeera n'ensa n'okuyisa obulungi abooluganda, okuyunga oluganda lwaffe. Omubaka kabaka w'e Rome yamuddamu n'amugamba nti oyo nabbi, bannabbi bwe batyo babeera. Mu bye bajja nabyo bannabbi mulimu okuyunga oluganda. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, silatu rahim, okuyunga oluganda, sifa min sifati ahli janna, kimu ku bitendo
Allah subhanahu wa ta'ala biyatenda nabyo abantu abagenda okuyingira ejjana. Mu suratul Ra'd Allah subhanahu wa ta'ala yayogera abantu b'omu jjana, naye ebimu ku bitendo bye yayogera nabyo yaga nti walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala, be babayunga ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yabalagira okuyunga. walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'a al-hisab, ne batya Allah waabwe ne batya okubalibwa okugenda okubeera okubi ku lunaku lw'enkomerero. Bwe yali amaliriza eno ebitendo ebyo ebiddako yalaga naga nti jannatu adinin yadkhulunaha ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله يلقى أنت مبيرا ياوي أبايونغو رغاندا جنة. الله سبحانه وتعالى يفور رغاندا بدبا الله من أسباب التساؤل بيننا بعضنا بعض, yajifuula nga yemu ku nsonga ennene nnyo gye tuyinza okukozesa omuntu bw'oba olina ky'oyagala okusaba munno. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wattaqu llaha alladhi tasaaluuna bihi wal arham, muti Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe musabaŋŋana ku lulwe n'oluganda. Allah tusabaŋŋana tutya ku lulwe? Abamanyi bonna bagamba nti omuntu yenna kullama sa'alaka abdun shay'an lillahi azza wa jalla fa'atihi iyyah ma dumta qadiru ala dhalika. Abamanyi baga nti omuntu yenna wakujjiranga nagamba nti fulani muganda wange nkusaba onkolera ekintu kino oba nkusaba ompe ekintu kino ku lwa Allah, abamanyi baga nti bw'oba olina obusobozi okimukoleranga kubanga gwaba akusabye ku lulwe munene. Allah n'agamba nti muti Allah oyo gwe mukozesa nga musabaŋŋana ate n'oluganda nalwo mulutye, kubanga oluganda ze zimu ku nsonga era ezikozesebwa nga olina ky'osaba omuntu nga musiraamu bamugamba akikuwe. Omuntu wajja nagga nti muganda wange nkusaba, oli mwana wa ssebo ne nnyabo, naye nkusaba onkolere kino, oba nkusaba ku lw'oluganda lwenkulinako onkolere ensonga eno. Abamanyi bagamba nti ekintu ekyo kikolanga kubanga kye kimu ku bintu ebinene omuntu by'ayinza okuteekawo ng'alina kyakusaba ng'oteekwa buteesi kubeera ng'okikola. Suratul Rahim, abooluganda, okuyunga oluganda, Allah subhanahu wa ta'ala yakukulembeza ku bintu byonna byonna. Allah yakulembeza okuyunga oluganda fil bazli wal infaq wal ata, kakubeere mu muwasaat kuyisa bulungi, kakubeere kugaba, kakubeere kusaddaaka, kakubeere kuyamba, kakubeere kuziika. Allah yakulembeza nnyo abantu abakuyinako oluganda ala sa'ir bani adam, okusinga abantu bonna abasigadde. Allah subhanahu wa ta'ala kyava tugamba وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الله سبحانه وتعالى يتقام وآت ذا القربى حقه, أبنغاندا زمwe mubawe omugabo gwabwe. Allah nagulekanga guli open, teyogera nti kino, wabula yaga nti waati dhal qurba haqqahu, ab'eŋŋanda zammwe mubawe emigabo gyammwe. Owooluganda lwakuyinako hakki nnene nnyo okusinga abantu abalala bonna gye bakuyinako. Hakki ki? Kakubeere mu kugaba, kakubeere mu kumulambula, kakubeere mu kumuziika, kakubeere kubeera nga omuwa. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti mubawe hakki zaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'atuuka okuba nti embeera zaffe azimanyi, n'agamba nti owooluganda lwasobola okukujjira naye nga mutuufu waalinoonyezza empeera mu kumuyunga naye nga toli bulungi, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti kale muddemu ekigambo ekirungi, mugambe ekigambo ekirungi, temunnanga embeera yange si nnungi naye nsaba Allah antereeze mu maaso awo nange nja kukolako. Mugambe ekigambo nga kirungi muganda we. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala lwaki? Olwokubanga ekigambo ekirungi ekyo qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha. Ekigambo ekirungi kyogamba muganda wo nti si bulungi naye teeka mu dduwa, kirungi okusinga omuntu okumuwa ate n'omugoberezaako ebinyiizo. Kuwadde naye banne mutukooya, si ffe twabagaana okukola. Nkuwadde naye ne juzi wabadde wano, nkuwadde naye gezaako naawalala. Okumugamba nti munnange kankuteeke mu dduwa, kankusabire Allah akumalire,
Allah agamba nti ekyo kirungi okusinga muganda wo okubeera ng'omuwa ky'omuwadde ate n'omugoberezaako ebimunyiiza. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك رب أصحابه على هذا المنهج أي منهج نبي صلى الله عليه وسلم كيرير بالصحابة بمنا منهج تقديم الأقربين على سائر الناس يقولون بزابور غانا كبانتو بنا نبي بالصحابة كيبارير كيبارونديرا كيباريغيريزا بنا لم الصحابي أيتوا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يجي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نام قامت يا رسول الله إن الله قد أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله كسزاك يتيك النبي قال قام nti omuntu toyinza kufuna tagenda kufuna birungi okutuusanga amaze okuwaayo mu ebyo byasinga okwagala. N'amugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam nina ennimiro yange eyitibwa birahau, abamu bayita birahau, wakanat mustaqbila almasjid. Ennimiro yali eyolekedde omuzikiti gwa nabbi nga nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ennimiro yagimanyi. wakana yadkhuluha wayashrabu min ma'i fiha tayyib, okumanya ennimiro yali nnungi ne nabbi yagiyingirangamu n'anywa ku mazzi agaali gava mu nnimiro eyo amalungi. Abamanye Madiina olwaleero amazzi g'e Madiina si mangu, naye okugamba amazzi amalungi we gali subhanallah naawe oyagala otuukewo n'onywa. Ate ku mulembe guli bwe gaba kisaawa zino nga gali bubi, kubanga amazzi gatera okubula mu Madiina subhanallah, abantu bonna ne bafuna obuzibu olw'amazzi. Naye amazzi ate butya we gaali ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye ennimiro eyo ya Abu Talha yalimu amazzi amalungi nga ne nabbi ayingiramu n'anywa amazzi ago nga buli omu agitenda. Yali eyolekedde omuzikiti wadde ku ssaawa zino wenjogerera yayingira kati muzikiti gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'okugazia kati yayingira, naye luli yali ng'egwolekedde bweti. Naye Abu Talha ajjeri nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ennimiro eyo ngiwaddeyo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, waaha haythu arahu Allah, ennimiro yange nabbi ginteeraawo Allah wanaagirabira. Ekigambo kyali kinene nnyo Abu Talha kyeyogera ng'omuntu bw'anaayogera ennaku zino tutegeera akeedi, n'ayogera akeedi gy'olaba esinga okuba ey'amaanyi mu kibuga. N'ajja ewa imaamu n'amugamba nti imaamu akeedi eyo ngisaddaase ginteere Allah wanaagirabira. Nabbi kyamuyitirako n'agamba Abu Talha nti bakh dhalika maalu rabih waqad sami'tu ma qult. Ekigambo bakh kitegeeza kwewuunya. Nabbi yeewuunya n'amugamba nti n'ekigambo ky'ogedde Abu Talha nkiwulidde. Naye nabbi n'amuwa amagezi n'amugamba nti wa inni ara, yasooka n'amugamba nti yemmaali yokka ekola amagoba, kyokoze yemmaali esinga okukola amagoba. N'amugamba nti naye ekirowoozo kyange wa inni ara, nze ndaba antaj'alha fi aqaribika, ndaba ennimiro eyo gigabanya abooluganda lwo. Obadde ngambye ngiteeke Allah wanaagirabira, naye nze ndaba amagezi agasinga noonya abooluganda lwo bw'oba ogigabanya. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi muttafaqun alayhi. Abu Talha n'akwata ennimiro n'agitemaatema n'agigabanya abooluganda lwe n'abaana ba taata we omuto, kubanga saddaaka gy'owa abooluganda lwo ezitowa nnyo okusinga saddaaka gy'owadde abantu abasigadde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti as-sadaqatun ala al-miskini sadaqa, sadaka yonna gy'osanze omunaku n'ogimuwa ebeera saddaaka. Was-sadaqatu ala rahim au ala dhi rahim, ne saddaaka gy'owa omuntu akulinako ate oluganda, nabbi yagamba nti sadaqatun wasila, eyo ye ate egoba bibiri, ebeera saddaaka ebalibwa nti saddaaka ate n'obalibwa nti oli omuntu ayunga oluganda. Nabbi bw'atyo bwe yayigiriza basahaba okuba nti bakulembeza mu bantu bonna be bateeka okuwa be bawa, bakulembeze nga abooluganda lwabwe. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mukyala we ayitibwa Maimuna yata Walida yali muzaana, bano be bagula obuguzi mu ntalo oba be bajja mu ntalo n'omuteeka awaka nga eddaala lye lya wansi nnyo n'okusinga house gaalo. Naye okumuta mu busiraamu, okuta omuddu oba ama, mulimu empeera nnene nnyo, era buli muntu eyakolanga omusango ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kyasooka okumubuuza nti olina omuddu. Waliwo omusajja yajja nga yegasse ne mukyala we mu kisiibo, ekyo kinene nnyo. Naye Nabbi yamubuuza nti olina omuddu? Bw'oba olina omuddu genda ote omuddu, ekyo kiggwe. Waliwo omulala yajja nga alina gwasse mu butanwa, Nabbi n'amubuuza nti olina omuddu? Abakubanga alina omuddu genda ote omuddu, ekyo kiggwewo. Okuta omuddu, okulayira ebyitalina amakulu Allah subhanahu wa ta'ala, okulayira
nga tolina nsonga ekulayiza kinene naye omutango gw'oyinza okuwa kutamuddu. la yuakhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yuakhidhukum bima aqadtum al-ayman fakaffaratuhu it'am 10 masakin. Subhanallah. Omusango ogwo gute kuliisa banaku oba tahriru raqaba okutoa omuddu. bw'otoa omuddu ng'ogwo omusango gw'okulayira guvaawo. naye mukyala we ajja n'amugamba nti ya Rasulallah natadde omuddu omuzaana. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amubuuza nti awa fa'alti, wakikoze? Omuzaana n'omuta kubanga okutoa omuddu oba omuzaana kinene. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam olunaku lumu yakigeraageranyaako. Muzadde wo mulaba? Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti toyina mulimu gw'oyinza kukola n'osasula mukaddewo olw'ekikolwa kyeyakukolera ekyokuzaala okujjako waliwo ekintu kimu kyokka nabbi kyeyayogera yagaa kyokka kyoyinza okukola n'ofaananako ng'amusasudde n'agaa nti illa an tajidahu mamluka fashtaraitahu thumma ataqah, okujjako ng'omusiŋŋaanye muddu n'omugulayo mu buddu n'omuta. Ekyo kyokka kyekiyinza okwenkana okusasula mukaddewo. naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam mukyala wa mugamba natadde omuzaana n'amugamba nti awa fa'alta, kiwakikoze? N'amugamba nti naam. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti law ataitaha akhawalika lakana a'zama li ajrika. Kale singa tewamutadde, nabbi awamu n'ekyamanyi obukulu obuli mukuta, naye amugamba nti singa tewamutadde n'omuwa baganda bo ekyo walisinza okufunamu empeera. Subhanallah. Omuntu bamutadde abeere free yeyagale, naye nabbi amugamba nti asigale mu buddu olw'okuba nti olongosezze eri baganda bo, waakiri waali muwadde baganda bo. Oluganda baddu ba Allah tabaraka wa taala omuntu okuluyunga saatun fi rizqin wa barakatun fi lumri. Omuntu ayunga oluganda Allah subhanahu wa taala amuteera baraka mu buwangaazi bwe. Si kyekyokka, omuntu ayunga oluganda Allah subhanahu wa taala amugaziyiza ebyenfuna. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Nabbi yagamba nti omuntu yenna awulira ng'ayagala Allah subhanahu wa taala okumugaziyiza ebyenfuna oba okumuwa obuwangaazi obuwanvu ayunga oluganda be. Amanyi bayawukana ku buwangaazi obuwanvu Allah abumuwa atya. Abasooka ne bagamba nti Allah subhanahu wa taala omuntu oyo amuteera baraka mu buwangaazi bwe yamugerera n'abukoleramu ebintu ebikolerwa omuntu ow'emyaka emiyitirivu. Sheikh Nasruddin Albani yina agamba nti la yustaghrab, tekyewuunyisa era si kipya ayyamudda Allah subhanahu wa ta'ala fi umrihi. Allah omuntu asobola okumuwa obuwangaazi n'amwongerako ku myaka gye yali amutegekedde. La yusalu amma yaf'al wa hum yusalun, kubanga Allah teri amubuuza kyaba asazeewo ate ffe batubuuza. Allah tewali amubuuza, asobola okumugamba nti nkwongedde. Lwaki? Olw'okuyunga oluganda. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, suratul rahim, al arham, abantu abatulinako oluganda, hum aqrabu nnasu ilayna fi jamii umurina fi hayatina wa hatta ba'da mamatina. Abooluganda be bantu abatuli okumpi ennyo mu bulamu waffe nga tukyali balamu n'okutuusa oluvannyuma lw'okufa. Abooluganda be batuli okumpi. Bafukaha bonna bagamba nti awla nnas bikafni almayiti wa taghsilihi wa dafnihi hum aqaribihi. Abantu abali okumpi abateekwa okuziika, abantu abali okumpi abateekwa okunaaza omufu, abateekwa okunaaza omufu singa abamu bwe bakitegeera ti abawalimu be banaaza abafu. Omuwalimu tanatuuka tunaaze, omuwalimu tanatuuka tuzinge, omuwalimu tanatuuka tusaalire. La, abamanyi bagamba nti abantu abali okumpi abateekeddwa okunaaza omuntu be bantu babamuyinako oluganda. Abantu abateekwa okuzinga omuntu be bantu babayinako oluganda. Abantu abateekwa okuteeka mu kabuli be bantu abakuyinako oluganda. Era bwe tuba tusoma mu bitabo Taraiqul Hukum, ebitabo ebiraga tulamula tutya mu shariya, tulina we tutuuka ng'abooluganda basisinkanye nga bangi, naye nga baagala tulondeko ani anaanaaza, ani anaazinga, ani anaateeka mu ntaana, ne tugenda mu kye tuyita alquru, ne tukuba akalulu, naye nga tukakuba ku baaluganda be bateekwa okukunaaza, be bateekwa okuziika, kubanga ebyama bwe besobola bizibira. Naye omuntu omuyise okulonda obulonzi mbazze okuziika, banne ani amanyi okunaaza, ani amanyi okuzinga, tulinda Seka Kawenda gye. Subhanallah,
abawali musibe baziika, abawali musibe banaaza, abawali musibe bateeka abantu mu ntaana. Mmwe abalina oluganda ku muntu aba afudde, wulira n'abaganda bagamba nannyini mufu yakwata awawonya. So si baseeka, si baimaamu be bakwata awawonya, mmwe bennyini abamulinako oluganda. Lwaki? Kubanga ne bw'aba afudde ebyobugagga bye mulinamu omugabo. Mmwe mubisikira bannyoko, abaana ba taata bo, baganda bo, bonna basika abo bafuna okujjako nga waliwo ebibaziyiza, nga waliwo abasinga eddaala n'abajja mu bujja, naye abaganda bo bonna basika abo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Abooluganda be basinga okubeera ku mwanje nnyo eri abooluganda lwabwe mu shariya yaffe y'obusiraamu. Fi kitabillah, Allah yali ategeeza mu shariya be bateeka okubeera ku mwanjo. Wa hatta bannyinaffe abamu mulina bannyinammwe bafumbirwa, naye bannyinammwe okuva lwe bafumbirwa mwabagabayo ne kiggwa, ekyo ne kiggwa. Mwannyoko tomanya ali atya, asiiba atya. Abamu bafumbirwa abasajja ng'embeera taabaani, embeera si nnungi nnyo, naye ng'olwaleero gw'otiba weeyagala oli bulungi, naye nga baganda bo bannyoko embeera gye balimu gye bafumbirwa si nnungi. Naye nga mwalyanga mu sowaani emu ne mwannyoko, mwagenda ku ssomero lumu, olumu yakugololeranga, olumu yawangala naawe. Ekiseera kye tulina ku nsi kitono, bw'oba tosobodde kumufaako mukana akadde olinda kumufaako ddi? Abamu osobola okutuuka ku mwannyoko okuva lwe mwamufumbiza nga yagwa ku ssajja limafiya nga lyamukuba ddala limugjamu n'amannyo, omusiŋŋaana takyasobola kwogera, ekisajja kyambuukiraawo nekinziryamu erinnyo nga naye Sumaya mwannyoko takyasobola na bigambo kumuva mu kamwa. Naye gw'otiba omusiŋŋaana atunda gonja, atunda kasooli, mwayiiya kyanaagulira abaana b'ekyoko, okugulira abaana b'ekyokulira n'okubaweerera. Omusajja subhanallah, sahabi wa nabbi ayitibwa Shammas ibn Qais yakuba mukyala we lumu, faqata yada, n'amumenya n'omukono. Bw'amumenya omukono, abaasooka okudduukirira enduulu ezo baali bannyina b'omukyala oyo, ne bajja mu maka ga sahabi oyo ne bamugamba nti bw'oti bw'okoze, mwannyinaffe gwe twakubanga mulamu omukubye n'omukono n'ogumenya. Ne bagamba nti katugende wa nabbi. Ne bamusitula omukyala ne bamutwala ewa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi n'atunuulira omukyala n'ayita sahabi n'amugamba nti bw'oti bw'okoze. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amubuuza nti wamuwa amahale mmeka? Wamuwa amahale mmeka? N'ayogera amahale ge yamuwa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti muddiza amahale ge watalliquha tatliqa. Agamba omukyala nti ddiza bbaawo amahale ge yakuwa, akute oluta ogende. Abadduukirira enduulu eyo abaataasataasaako baali bannyina b'omukyala oyo. Naye mwannyoko ayinza okuba ajoonyesebwa, ayisibwa bubi, embeera yaabwe si nnungi, ne bw'aba tayisibwa bubi naye ng'embeera yaabwe si nnungi ne bbaawe. Lwaki toyambyeko? Ebiseera bya hijja baganda baffe bagenda e Makka, Haji n'agenda e Makka omulundi gumu, emirundi ebiri, emirundi esatu, emirundi ena. Naye kino kye nkugamba kye kigambo ky'abamanyi, ijmaa al ulama, abamanyi bonna beegatta ku kigambo kino ne bagamba nti omuntu okukola hijja ey'okusatu oba ey'okuna, okusasulira muganda wo hijja atakolanga ku hijja, kye kisinga okufunamu empeera okusinga okukola hijjayo ey'okusatu oba ey'okuna. Ekyo abamanyi bonna kye bagamba. Okuzimbira muganda we ennyumba n'omujja mu muzigo kirungi nnyo okusinga okukola hijja ey'okutaano. Okuzimbira taatawo oba maama wo akyo mimbabi awula, ate ekyo kiri wala okusinga okukola hijja yonna gy'oyagadde okukola. Limaadha? Kubanga abamanyi bagamba nti anna fadailu hadhihi al-a'mal al-madhkura anifa, kubanga emirimu egyo gye nsoose okwogera, fadluha wa ajruha tataadda ila ghairi, obulungi obugivaamu n'empeera abantu abalala babufunako, abantu abalala babwogerako, abantu abalala babufunamu. Wa amma al-hajj, naye ate empeera za hajj munhasru anka faqat, gwe kennyini gw'ofunamu wekka. Naye bw'ozimbira muganda we ennyumba, omugenyi anaasulamu, abaana be, mukyala we, buli anajja n'aba n'ayitawo ne bagamba nti gundi oyo ye yazimbira muganda we ennyumba, basigala bakusabira nti gundi amusaasire. Baganda baffe abamu bajja mu kibuga ng'embeera yaabwe ennungi. Lwaki tosuseeko ku baganda be abaasigala mu kyalo? Lwaki tobaleese ne bakola wooli
n'obayigiriza okukola n'obayigiriza emirimu n'obeera ng'otambula nabo ekyo kye kisinga okubeera ekirungi okusinga okukozesa abantu abalala. baganda bwe bayigiriza emirimu. waliwo baganda baffe balina obujulizi bwa siyaasa ow'ensi. bo bagamba nti mu siyaasa ono w'edduniya ebyobugagga mu famire kizibu nnyo okubikuuma bw'obeera nga mu famire olimu wekka omugagga. ekyo bagamba bannasiyaasa nti ebyobugagga tebikuumika mu famire bw'obeera olimu wekka, kubanga n'abaagala okutulugunya bwe banakutunuulira nga gwekka gw'olina essente nga bakukwata nga bakuzikiza, naye bwe banakutunuulira nga balaba emabega waliwo abantu abalala abazito kijja bakaluubirira. ekirala okuyambagana awaka kujja kuwewuka. bw'onooleeta ente ng'oli aleeta tenti ng'oli agula ebyetaagisa ebirala. ebizibu byonna ebyali badde byolekera ggwe Allah subhanahu wa ta'ala abiwewula mu famire ne musigala nga mwenna muli happy. olwaki? olw'okubanga nti mwenna muliko bulungi. baganda bange mubambe baganda bammwe mubayigiriza emirimu, mubasembeze, mubawe omugabo gwabwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatuwa, kubanga oluganda ze zimu ku nsonga ezigenda okutubuuzibwako ku nnaku lwa qiyama. baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala qati'atu rahim, okutula oluganda n'obutaluyunga n'okubeeyisizaako obubi, muhwi lbaraka, kusangulwako mikisa, wal adawa na bulabe, wa adami ijabati dua na muntu butaanukulwa. kasoberanga okutula oluganda ebyo byolina okufuna bulabe na butaanukulwa na kujjibwamu baraka mu bintu byo byokola. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yalaga nti omuntu yenna akutula oluganda Allah subhanahu wa ta'ala mu byamukolera kujjamu baraka mu bulamu bwe na mu buwangazi bwe. abantu abamu riziki yabaggwako, naye nga riziki ekyasufuuka ensonga okumuggwako luli we yali agirina yali ayamba baganda be. bwe yamala okugifuna n'atereera n'abavaako, we yabaviirako bweppa ne Allah subhanahu wa ta'ala naye n'amuvaako, kubanga yalaba nga takyalina mugaso kubeera na nsimbi. abantu abamu muwangadde n'ensimbi si lwakuba nti muli balungi nnyo mu maaso ga Allah, naye Allah abawangaaza nazo olw'okulaba nti mulina be mulabirira emabega. wa hal turzakuna illa bidu'afaikum, nabbi yagaa nti olowooza waliwo ensonga esinga okubeera ng'ebagabiriza okuggyako abantu abanafu bamu be mulina be mulabirira. abamu mugabirirwa olw'abantu abanafu be tulina mu maka gaffe, olw'abantu abanafu be tuweerera school fees, olw'abantu abanafu be tuyambako baganda baffe. basahaba bannabbi sallallahu alayhi wa sallama nabo ne bakitegeera nnyo nti okutula oluganda kimu ku nsonga ezitaanukuza dduwa. nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bagamba mu hadisi ya Aisha nti arrahim oluganda muallakatun ala al-arsh, Allah yaluwanika ku arushi ye. takulu lugamba buli lunaku man wasalani wasalahu Allah, oyo yenna ananyunga Allah amuyunge. ekyo kigambo olaba ng'ekifunze naye kigazi. waman qata'ani qata'ahu Allah, ate oyo yenna anankutula Allah naye amukutule. babanja baleme kumusasula, konteyina ze zireme kuyitamu. ekyo kigambo kitegeeza ebintu bingi. Allah mugire baraka mu byakola. olwaki? olw'okubeera nga akutudde. basahaba bannabbi bwe batyo bakitegeera. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba omuyizi we Sa'id ibn Jubair n'amuga nti la tusahib qati' ar-rahim, omuntu yenna akutula oluganda tomufuulanga mukwano gwo, tomwesemberezanga, towangaalanga naye. fa inni wajadtuhu mal'unatan fi kitabillah fi thalathati mawadi', namusiŋŋaana omuntu akutula oluganda wajadtuhu mal'unatun fi kitabillah, namusiŋŋaana nga mukolimire mu kitabo kya Allah mu Qur'ani, nga Allah yakolimire omuntu akutula oluganda emirundi 3 egibbiriŋŋana. sahabi wa nabbi ayitibwa ibn Mas'ud radiyallahu anhu, olunaku lumu yali atudde mu muzikiti baada subuhi ng'ali mu haraka zino zebateeka mu mizikiti oba za darasa oba za tahfiz oba zaki. n'agamba basahaba be yali nabo abalala n'abaga nti anshidukum billah, bannange mbalayirira Allah subhanahu wa ta'ala, qati'u rahim, omuntu yenna akutula oluganda falyakum anna astukatuvem fa innana nuridu an nad'u rabbana, tugenda kusaba Allah. wa inna abwaba as-samaa, naye mazima emiryango gy'eggulu gyonna mughlaqaduna qati'i rahim, Allah yagiggalawo gyonna eri omuntu eyakutula oluganda. kale please atuyambe atuveemu
fetugenda kusaba Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud bwagamba basahaba, kubanga edduwa yaffe tejja kwanukulwa. Abantu bangi edduwa zammwe ziyinza okugaana okuyitamu olw'oluganda akukkuluma, olw'oluganda guwanyiiza n'ogaana okumbeera ng'omwetondera. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika na Abi Hurayra agamba, kuntu uharrijun ala qati'i rahim, nalinga buli wembeera nga ndaba waliwo omuntu akutula oluganda nga mumunyigiriza nga mukaluubiriza embeera hatta yakuuma anna, kutuusa lw'anaatuvaamu. Kubanga omuntu akutula oluganda tawangaalika naye mu shariya, mu njigiriza yaffe ey'obusiraamu. Ahsinu waslu arhamakum ibadallah tadkhulu ljannata bisalaam. Baddu ba Allah, muyunge enganda zammwe muziyise bulungi, mujja kuyingira ejjana n'emirembe. أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم وللسائر من سبب كل ذنب فاستغفروه إنه هو البر الكريم وهو التواب الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعل له نسبا وصهرا وجعل صلة الرحم من أعظم القربات. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى تugamba abooluganda mubawe omugabo gwabwe. Ekyo kye kisinga okubeera ekirungi eri omuntu yenna anoonya empeera ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Era n'aba akikoze, oyo ye muntu agenda okuwangula. Wasigala ekibuuzo ne shakawa z'abantu, complaints z'abantu. Abantu bonna bakomplaininga abo, bawulira ebigambo ng'ebyo ne bagamba nti tayib, tubiwulidde birungi, naye abooluganda tebayambika ge mazima tukkirizegana. Abooluganda obaleeta mu mirimu, sente emirimu ne bazoonoona, ne bazibba, ne bazimalawo. N'okozesa abatali ba luganda lwo, ebintu ne bitambula bulungi. Oli nagamba nti abooluganda tetugaanyi, naye waliwo owooluganda gw'osika n'agaana okujja. Mulimu owooluganda nga ye akuloga, mulimu owooluganda nga ye akukolimira. Washaddu khatara, banaye ate ekyo kibi nnyo oluganda okubeera nti abooluganda balugaŋŋana. Ekyo washaddu khatara mimma dhakartu anifa, ekyo kibiina nnyo okusinga byenjogedde. Tusinga na famire z'abantu ku mawulire wa abooluganda balugaŋŋana, battiŋŋana, emabega amawulire gabadde gabeerako buli nnaku, beefumise, batemaŋŋanye, balwanirira bya bugagga. Subhanallah, abooluganda ne mutuuka okuttiŋŋana, ne mutuuka okuba nti oli takyalira munne, oli talambula munne, mwekolimira, mutuula mu mmotoka fa ya'ridu hadha wa ya'ridu hadha. Abooluganda waliwo abantu abooluganda nga tebatuula mu mmotoka emu nga bo we bali. Abooluganda nga tebasobola kulya ku kijjulo kimu. Abooluganda nga tebasobola kutuula ku mukolo nga bonna we bali, abo gye bali. Bane mutye Allah, obulamu tugenda okubeera ku nsi butono nnyo. Omusajja aga nti abooluganda bali mu mbeera eyo, omuleeta awaka n'omuweerera n'omuyigiriza emirimu n'akusasulamu kubeera nti ate ye akusaanyaawo emirimu oluusi agikyusa, oluusi kampuni ayagala ogitwala. Ansi eri bweti kwekyo. I'lamu ibadallah, mumanye baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, anna dha rahim, abantu bano betulinako oluganda, laisu malaika, siba malaika, walaisu anbiya masumin, siba nabbi nti bakuumibwa tebagwa mu nsobi. Kad yata'arraduna lizalal, basobola okuseerera. Wakad yasduru minhum aqwalul khabitha, basobola n'okufubutuka mu mimwa gyabwe ebigambo ebinene nga babikwolekeza. Wakad yuqabiluna al ihsan bil isaa, basobolera ddala bulungi nnyo n'okuba nti wamukolera ekirungi n'akusasulamu ekibi. Wakad yasduru minhum al kaba'ir, basobola n'okukola amazambi amanene nnyo ng'obwenzi, ng'okutta, ng'okubba, ng'okulyaza amaanya, ng'okuloga. Naye ruhul afu watahammul wal'iffa wal'ihsan min afdal al-qurbat wa min adabi al-fudala wan-nubala. Omwoyo gw'okweresa, mu luzungu bakita sacrifice oba mu lwarabu tadhiya, omuntu okwesaddaaka n'oga nti babadde bwe bati bankola
naye ono yankola bw'ati ate kandeete mutowe, ono yankola bw'ati ate kandeete omwana we. Gwe n'ovumiriya idfa billati hiya ahsan faidha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyun hamim. Gwe zaayo kirungi, gwe gezaako omwoyo gw'okweyeresa n'okugumiikiriza ebizibu by'abantu n'okusonyiwa n'okubikka ku nsobi z'abantu. Ogwo mwoyo gw'abantu be bayita nubala walfudala, abasinga okubeera abalungi ab'ebbeeyi era abasinga okwagalwa. Bw'oba okyalimu okugamba nti naye era simatidde, matirira ku bino wammanga. Yusufu alayhi salatu wassalaamu, genda osome ekyafaayo kya Yusufu. Baganda be baamukola buli kintu kyonna, buli kalonda yenna gw'owulira omubi. Ekyasembawo ne bakkaanya bonna ne bagamba tugende tumusuule mu luzzi tumutte, Yusufu agende oyo tumuwone. Yusufu alayhi salatu wassalaamu Allah n'amutaasa, abantu ne bamulondayo. Baali bakamulonda nga bamugyemu n'engoye ze ne bamusuula ne mumazzi wansi, era bamusenayo nga bamusena mu luzzi wansi. Baali bakamugjayo, baali balina we beekwese ne bafubutukayo ne bagamba nti oyo muddu waffe. Washarawuhu bithamanin baksin darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin. Ne basalawo ne bagamba nti nedda oyo muddu waffe, kale katumutunde. Ekibe ekyokufa kiganye ne bamutunda obusente obutono ennyo nga baali tebalina kibabwetaaza, naye yennyini baali tebamwagala Yusufu alayhi salatu wassalaamu. Allah n'atwala Yusufu gye yamuwaŋŋangusiza n'awangaalirayo omusajja wattu n'awunzika ng'afuuse kabaka afuga e Misiri, ng'ensi yonna egenda wa Yusufu. Abaali awo olunaku mu nnaku abooluganda lwe ne bajja n'abawa bye yali ayiteeka okubawa. Naye olunaku lumu Yusufu alayhi salatu wassalaamu nga wayise emyaka 40, Ibn Kathir nga bw'agamba, aga Yusufu okuddayo okusinkana baganda be wayise emyaka 40, yababuuza nti hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi idh antum jahilun. Yabagamba nti abange naye mukyajjukira empisa gye mwayisaamu Yusufu ne muganda we bwe mwali muli mu butamanya. Wulira ekigambo kya Yusufu, abejjereza agambye nti baabikolanga na butamanya. Abagambye nti mujjukira engeri gye mwayisaamu Yusufu ne muganda we bwe mwali mu butamanya. Subhanallah, agambye butamanya. Ne beekanga ne bamugamba nti innaka la anta Yusuf, ekitegeeza gwe Yusufu. N'abagamba nti ana Yusuf wa hadha akhi kad manna Allahu alaina, nze Yusufu nono muganda wange Allah atuwadde ebirungi atugunnomoddeko. Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yattaqi wa yasbiru fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Omuntu yenna bw'atya Allah n'agumiikiriza, Allah tabuzaabuza mpera ya muntu mulongoofu. Baanoonya ekigambo kye bayinza okugamba Yusufu, awamu n'ekyo nga ebiseera ebyo bwe baamusisinkanira nga tebannaba kumutegeera, era baamwogerako n'ekigambo ekirala ekinene, kubanga bwe yakwata Binyamini baavaamu ekigambo ne bagamba nti yasriqa fakad saraka akhun lahu min qablu. Ono Binyamini yabbye, ekyo ize ndaba ne muganda we Yusufu olubereberye yali mubbi, yabba. Yusufu yakiwulira era ng'abalaba, fasarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Kishi yagamba la antum sharrun makana wallahu alimun bima tasifun. Yusufu bamugamba nti mubbi naye nga waali n'amira n'asikirika ekigambo n'agamba naye muli babi, muli babi. Ekyo kigambo Allah yakitugamba naye Yusufu yakireka, yagamba nti naye muli babi. Ne ku ssaawa eno mukyagamba nti nabba. N'ekyo ku nkomerero bamugamba nti lakad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Allah kusukkurumiza kuffe naye tukwetondera tukusaba otusonyiwe ku nsobi zonna ze twakola. Oluvannyuma lw'okumutegeera nti Yusufu ye kabaka alina amagye gonna, yali badde abasalako n'abeesasuza. Naye Yusufu yabagamba nti la tathriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Temunnenyezebwa olwaleero, sina kye mbavunaana, Allah ajja kubasonyiwa era nsaba Allah abasonyiwe kubanga ye musonyi asinga omusaasizi. Yusufu n'atandika okwogera ebirungi bye oluvannyuma ng'asinkanye ne baganda be, n'abagamba nti mu birungi Allah subhanahu wa ta'ala byampadde, idh akhrajani min as-sijni wa jaa bikum min al-badwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Mu birungi bye neebaza Allah, Yusufu yali ayise mu nnaku esoba mu myaka 4 kubanga bamubonyabonya ng'akyali waka, ne bamubonyabonya ng'azze eno e Misiri. Naye atandika okunnyonnyola ebizibu byayiseemu, yagamba nti neebaza Allah mu birungi bye mmwebaza, Allah kwe kunzija mu kkomera
n'abuuka empisa z'abaganda be bonna embi ze baamuyisa zonna embi teyazoogerako wabula yagamba nti Allah nanzija mu kkomera wajaa bikum min albadwi era Allah nammwe n'abandisira n'abajja mu kyalo min ba'di an nazaga ash-shaytaanu bayni wa bayna ikhwati oluvannyuma lwa shaytaani okubanga yatabula wakati wange ne baganda bange omumanyi waffe sheikh waffe omusomesa waffe bamita Muhammad Nasiruddin bamita Muhammad ibn Nasir as-Suhaibani yagamba kwa ekyo kigambo yagamba nti al-munazaa takunu baina jihatayn au baina shakhsayn okayana okutabula kubeera wakati w'abantu babiri naye Yusufu bano be baamuliisa akakanja naye olw'empisa yagamba nti nebaza Allah okutusisinkanya oluvannyuma lwa shaytaani okutabula wakati wange nammwe ng'alinga naye yakirimu naye nga mutuufu yali takirimu abooluganda lwosobola okuba n'ogwo omwoyo gwa Yusufu alayhi salatu wassalaam bwe kiba kiganyi nga tunatera okumaliriza Abubakari Siddiqi radiyallahu anhu yalina omusajja we bamuyita Mustaha ibn Asasa Mustaha olunaku lwe bawaayiriza Aisha nti yayenze ebigambo ebyo byayingirwamu abantu bangi ne Mistaha ne yeekanga ng'abyogedde naye Mistaha yalina oluganda kwa Abubakari nga mwana wa maama we omuto naye nga Mistaha musajja mwavu nnyo era nga munaku era nga yasenguka n'ava n'e Makka n'ajja e Madiina nga Abubakari yamulabirira yamusasula yamuliisa yamukolera buli kalungi konna naye ebizibu ebyo byajja oyo yabiyingiza mu maka ga Abubakari Allah bw'amala okussa baraatu Aisha nga yejjeereza Aisha nti yayenze buli muntu eyayogera ebigambo ebyo baamukuba kibooko okujjako Abdullah ibn Ubay ibn Salul ye tebaamukuba olw'okuba ye wa muliro naye buli yakyogera baamukuba ne bamubonereza n'oyo ne bamubonereza naye Abubakari olw'obusungu bwe yafuna naga nti gwe nayamba nekuleeta nekukolera buli kimu nako n'oluganda nawe newowayiriza mwana wange nti yayenze n'amugaa nti nkugobye n'omusaala gwe mbadde nkukolera ng'okugjeeko gw'obadde okolera ng'okugjeeko Allah subhanahu wa ta'ala yennyini ey'ensonga yagiyingiramu ey'ensonga Allah yagiyingiramu mu suratu An-Nur n'agamba nti wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a an yu'tu uli qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum yagamba Allah ng'asinzira ku arushiye n'agamba temugeza ne mwerayira mwe Allah bamanyi abamanyikiddwa mu birungi mu kugaba ate nga muli bagagga nti temugenda kuddayo kuwa kantu konna abantu abanaku bemuyinako oluganda ng'ate baasenguka n'okusenguka naga nti walyafu walyasfahu musonyiwe ate mubyesonyiwe ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum mutemuyina nsobize mukola mutemwagala Allah kubasonyiwa Abubakari yajje wali nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah ya Rasulallah eyo aya bwebange se kurange inni uhibbu an yaghfira Allahu li la anzi'uha abadan yani al-ajr n'agamba nti ya Rasulallah njagala nnyo Allah okunsonyiwa empera gy'abadde akolera sigenda gimujjako emirembe n'emirembe ngenda kusigala nga mukozesa abamanyi abalala bagamba yamugamba n'okumuga nti mukubisizaamu mu ssente z'abadde akozesa ngenda kumwongeza nange nsanyuse Allah bw'aba Allah bw'atyo bwambuuzizza sabya zino hadisi bbiri oba obadde okyalimu okusika omuguwa hadisi eno etumalira ebizibu by'abaganda baffe sahabi yajja eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti ya Rasulallah owange omubaka wa Allah inna li qaraba nina abooluganda lwange asiluhum mbayunga wayaqta'uni ate bo banneekutulako buli lwe mbayunga ezo ze complaints z'abantu ze balina mbayunga bo bakola ki banneekutulako n'agamba nti ahsinu ilayhim wayusiuna ilayya nongoosa nnyo eri abooluganda naye ate bo bansasulamu bubi wayusiuna ilayya kigambo gwe kibunye byonna buli kibi bankola buli kabi konna naye ng'ate nze nongoosa gye bali gwe buli kabi kobadde olowooza ku muganda okeyakkola kakunyiiza n'ogaana okumuddiramu kateekemu ekyo ekigambo kya sahaba nti bo bansasulamu bubi ng'ate nze nongooseza gye bali owulire nabbi amagezi gagenda okumuwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba sahabi ekisembayo ekyokusatu amugamba nti ahlumu alaihim wayajhaluna alayya mbakwasa kisa mbasaasira mbalumirwa bwe balwaza mbalambula mbawa mbayamba naye ate bo banneeyisizaako empisa ya kisiru wayajhaluna alayya bukitegeeza bampisa empisa teri ya buvunaanyizibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugumya n'amugamba nti in kunta kama kulta bwe kiba nga kituufu ddala ekyo kyoyogera nga ddala bwotyo bw'oli ebyo byoyogedde ebyo faka annama tusifuhum almalla obanga bw'oyiira olunyata nawawi rahimahullahu taala yagamba
nti nabbi yafaananya nti ng'obuzibu omuntu bwafuna nga yevvu mu kamwa eryokya n'abooluganda bwe bafuna ebbanga ly'omala nga bo bakola ebyo naawe okola ebyo. nabbi n'amugamba ekisembayo wala yazaalu ma'aka Allahu dhahirun alayhim ma dumta ala dhalika. Allah gwe tagenda kulekeraawo okuyamba kubo ebbanga ly'onomala nga bwotyo bw'oli. Gwe Allah agenda kukuyamba. Buli wali badde weetaaga nti bo bakuyambe, Allah yajja okukuyambawo. Obulabe bwabwe banaleeta, Allah yajja okudifendinga. Buli kyonna kye banakukolako, Allah yajja okweyimirira gwe. Wegenda mu maaso n'eyo embeera. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyavaawo nzika ng'agamba mu hadiisi endala nti laysa alwasilu bilmukafi'i walakinna alwasila alladhi idha qata'at rahimuhu wasalaha. Omuntu ayunga oluganda si yo anoonya mukabira, anoonya okumusasula nti kamba yigiriza emirimu bali nsasula, kamba yambe bali nnyamba, kamba kolere kino bali nkolera. Nabbi yagamba nti yo si ayunga oluganda, wabula ayunga oluganda yoyo buli waalaba oluganda lwe nga waliwo gaapu nga ye agezaako okuyungawo. So si kwaga nti ajja bafunamu, oluganda oyinza obutabafunamu, naye yamba mwana we, yamba muganda wo, nobwagaana kwata ku mulala, kubanga empeera ezirimu gwe z'oboonoonya, kolagana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ebigambo ebyo byonna abamanyi baabifundiza mu kigambo kimu, bagamba nti suratul rahim, okuyunga oluganda kitegeeza kino kyokka: isaalu ma amkana min alkhair wa dafa ma amkana min alsharri ala qadari ttaaqa. Ekiyitibwa okuyunga oluganda kwe kubanga baganda bo batuusaako buli kalungi mu mbeera eyo gy'olimu, n'okudifendinga obubi obuyinza obubatuukako naye nga bitambulira mu busobozi bwo. Tambulira mu busobozi bwo. Kiyinza okuba ekyogenda okukola muganda okumukubira akasimu, vaana ogenda omukubira akasimu. Ne bw'aba yakusobya, gwe bw'ovaana ogenda omugambe nti muganda wange nkusaba tusonyiwagane, ojja kuba nga Yusufu. Ekyo kiba kitegeeza nti mwenna mwasobya, wadde yakusobya wegenda omugambe nti muganda wange nkusaba tusonyiwaganirira, tuddemu tutambule. Kubanga eddunya tewali kye tugenda kukungula, ffenna tugenda gende wa Allah, naye ebimu ku bigendo tubuuzibwako ze ŋŋanda zaffe. Abooluganda, muffe mulimu abantu ababi, mulimu abantu boosika nga tajja, mulimu omuntu gwowa ng'ate ye akukolimira, mulimu owooluganda gwowa n'omuleeta mu mulimu omuyigirize n'ayonoona essente n'azibba. Omuntu anaaba akoze bw'atyo, naawe gwe mubi gw'ogenda okubuuzibwa ate ku luganda. Muganda wo bw'akuleeta ng'ate gw'obba, kubanga mwebali abeeteefuteefu okuyunga eŋŋanda, naye mulimu ab'eŋŋanda abazibu ng'omusika akuumiira, omusaasira nga sahabi bw'agamba takusaasira, agamba nti yeeraga. Abooluganda abamu bali mu kuvuganya, nze kanzifune ensinge gundi, nze kanzifune ati okuleeta abooluganda bayagala kubasinga. Mulimu abooluganda abazibu, naye owooluganda naawe omuzibu, naawe nkuwa amagezi nti weenenye eri Allah, kubanga muganda wo bw'anaaba takuleese oba bw'anaakujja mu mulimu gw'ogenda okuvunaanibwa omusango gw'okutula oluganda. Allah subhanahu wa ta'ala agamba man amila salihan falinafsihi, omuntu yenna bw'akola omulimu omulungi gugwe, waman asaa falaiha, ate omuntu yenna anayonoona era obuzibu bw'okwonoona bugenda kudda eri ye. Wama rabbuka bidhallaami lilabid, Allah talina muntu yenna gw'agenda kulyaza amaanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim was sunnah ونفعني اللهم وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو البر الكريم وهو التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر جميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ورحمكم الله.